Yes, banaganda munaje muli mbalamusizaako nnyo amanya nze Professor Busiku Samuel nga nze mugezi wa Green Party Uganda yonna. Mu kaseera kano tuli mu kibuyaga wa byobufuzi. Saawa eno buli omu atandise okulaba nti yeerongoosa. Naye jjukira gw'ataakolera bantu ojja kgenda weebwalabwala. Naye tejjukira oyagala kalulu baakulonda n'odduka n'oyingira mu ofiisi abamu musonda muzi woteeri temuvangayo. Eno yessaawa y'okumanya minzaani ogweyimiridde. Wakola tewakola ataakola yagwa olubege. Eyakola yeebalansinga azina gunteesa nti nzirayo ddi. Naye kye mulina okumanya nti abalonzi bageze okusinga mmwe ababaagalako obululu. Baakyusa enkuba kati. Ojja kgendayo olowooze nti nga bulijjo bakutwale nga nabugye si mufungizi. So kaseera wakyaliwo akalembereza mwanguwe mugende mubatuukeko mangu ng'akalulu tekannaba. Mukole omuzungu kyatali constitution. Mwelongoose amanya ga mukuzi constituency. Otherwise ba Green Party ffe ekyaffe twakirongoosa wakati saawa zino bwe busooka okutwala abaka mu parliament. Naye ffe tumanye ekyokukola tebatubuulira buwulizi. Ekirala nkubira omulanga ab'ebyokwerinda bannange buli omu amanye engeri gy'alimamu olubimbi lwe. Tuli bannabyabufuzi abasinziira mu Uganda n'ab'ebyokwerinda bali mu Uganda. Naye waliwo ekiseera ky'olowooza nti poliisi bagireese jjo n'amagye ne bagasula busuuzi awo nga tegamanye nti ono ye Ssemujjuŋŋanda oli Yezebidaayo bagenda mu kampeyini. Temwerabira nti etteeka erikwatagana ebyokulonda nti mwalambikibwa bulungi nnyo. Alona Kairima n'alambika bulungi amagye ne wano Kairima naye n'alambika bulungi ababe abapoliisi. Nti etteeka eryo ligamba nti singa omuntu yenna aba agenda kukola rale mu nsonga z'ebyokulonda alina okubanga ow'amagye owa poliisi alina ku manifesito ye amaze okumanya ne puroguramu gy'aliko ti era alima kinde lwe aliyiganga. Naye kati oba tozigenze kubisoma n'obyetegereza onaamanya otya nti awo alina okubeera ogenda kukola nga bukozi ng'obagwira bw'obagoba. Kati ani mugezi ani musiru? Bw'ogoba ye musiru oba gwagoba ye musiru? Tubeere soba nti bye twasomera bye tukola bye batutendeka bye tukola. Nze munabyabufuzi ngenze kukola byange nga manifesito yange bwegamba ngenda kunoonya kalulu gwe baagamba nti jangu okuumi ate onfuutula misinde. Kaakati kyesinaba kumanya ani mulalu ani mulamu. Mbadde nsaba tukole buli omu nga atambulire mu tteeka ery'ebyokulonda. Naffe bannabyabufuzi tutugondere amateeka g'ebyokulonda. N'olwekyo mbasaba tuleme kweswaza ffe bennyini mwebale nnyo bannayuganda.